Basa enteekateeka nga bw'ogiwulidde Masaka enteekateeka egenda kubeera lunaku lwa Sunday press conference eno yaliyo over the weekend era eggulu lyali lirina okujja era olunaku olwaliro mu nteekateeka eno ku biki ebigenda okuba ate nga bitambula mu nteekateeka festival binyanya awo nno enteekateeka eno nga bwesobola okuba ate nga etambula ebimu ku ebyo ebigenda okuba ate nga eddoboozi erisembayo ku binyanyanyanya festival lyerino nno ogenda okuba ate nga olya gwe abayimbi abadde beebuuza ati mugenda tandika ddi okuyimba abayimbi muyina keera mutandika saa 8 okuyimba naye ng'olina kutuuka mu time bw'oba ng'oli muyimbi gwe ayagala okuyimba anaasobola okuyimba ku lunaku olwa Sunday enteekateeka nga bwegenda okuba ate nga etambula sooka owulireko ensonga zonna nga bwe zigenda okuba ate nga zitambula binyanyanya festival lunaku lwa Sunday tugenda kutandika ku makya kino ekivulu kyanjawulo ku byabulikyo ekigambo festival tugenda kutandika ku makya kati gwe olukyanga lwa Sunday bayire bw'oba obeera wali badde ojja n'osula eMasaka ku Saturday kati nno kibeera nti okera mukezi ova muloogi ng'oyingira ekisaawe so enteekateeka egenda kutandika ku makya tiketi zigenda kwatandisa okuzitunda bayisaawa 2 emiryango gigenda kuba miggule ffe tutandike ebyuma tugenda bisuzayo mu kisaawe naffe gesimenda kumanya yenteekateeka no ebyuma byo byatandise dda olunaku olw'enkya ku lunaku olw'enkya bigenda okuba ate nga bateekayo sisitimu zonna nga zigenda okuba ate nga zitambula ku lw'omukaaga bakole sound testing mu mbeera nga bagenda okuba ate nga etambula omukulu naye abamu ku babirimu bagenda tutegeeza bino kati sound tugasenya Nambirira ezisinga okugyewulira eMasaka tukirize tugaane sound eziwuluguma ezikuba beso oli awukuuka va ku bino ebyokusaga omanyi beso awukuuka n'oliyanga ziri Masaka ekyo mukikize mu kigaane era twagambe nti katuzigye Masaka jezili mpitirivu naye mulimu zikabejja ezisinga okukikuba ezikira nga ne bw'ogisseemu mu kisaawe emala kati ffe twagambye leka tuzisseemu meka waliwo gye bayita SBL waliwo gye bayita Omulandi sound waliwo gye bayita Kaita sound yenteekateeka omukulu Ssuuna nga ategeeza viba sound yo yabyetegekedde dda omukulu gwe bayita sansa era eno bato nga bwegenda okuggwera nze nkutegeeza ebyuma mbirabyeko naye nga viba sound amaanyi nga mangi Ssuuna bagambe viba jjajja waazo oyo omusajja wa viba tayagala musinga anyiiga era olwamu omulimu ogwo emirimu gyonna n'agizikiza naddayo mu tterekero ajja mu kinasaamu kino kwegamba zigenda kubeera nsiitaano zaki za ndongo banaye tugenda kunyumirwa nnyo ekyekalidde awo okuva ku makya tulina pulogulaamu egenda okubeera ng'etambulira ddala obulungi etya twataddewo empaka z'amazina aga kalikyo ezo zigenda kutandika ku makya zitukome essaawa nga mmeka ssaawa nga 8 kyekijja okubeera ku stage naye nga wajja kubawo ne activities endala ezigenda mu maaso awo yembeera bwegenda okuba ate ng'etambula ku nteekateeka eyo kati mwena kutuuka in time abayimbi mugenda kutandika ssaawa 8 goba ng'oli muyimbi apokaming ogezezzaako biganye bakugoba ku stage kweno okukakasa ogenda kuba ate ng'oyimba ku stage kwe tuli baganda bafe abayimbi bamanyi okukulwa bagamba naye mutuleka nnyo mu bintu byammwe ne tugamba nti katubasuuliremu okuva ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 1 abayimbi kyetubagazaako kimu kutuddizaako budde ddiba kuba endongo y'ekinyanya ewomera mukazikiza ng'ettaala zezigira bugizibu talinamukuwana ku mukono yenteekateeka eyo batukakasizza nti n'ennyama kweri ate yo terangibwa yo gwe mukolo naye nga lwaki ennyama ebisigadde bajje muliiko ku Sunday nga 8 tugenda kubeerayo makya tube emiryango giggulwe amazina agaziribwe groups ziwangule amazina tuwangule tugenda kusamba omupiira then olumaliriza byonna endongo evuge tuvaayo nkeera ku Monday essaawa ezi aya basi omu ku bategesi abasoda okuba ate nga babaleese Ssuuna Ben Mbazira Tonny mukulu wa Mitamugaga promotions ya kirimu ono tamanyi babitekisi bakiraani olira bwagamba naye essanyu ettuufu omuntu wasanyukira naga nti ensanyuse
oyina kujja mu show eya Ssuuna Ben ne Mbazira Tonny gye tuyita ekinyanyanyanya yetambula kati twategeka ensasagge tugikubye tugimaze tugiwunzise kati tutambula na kinyanyanyanya festival era y'engombo nyina obukakafu Timugaga Promotions kati yaleeta engombo ewamba kisanamu obukakafu yaleeta engombo kati show y'eMasaka enteekateeka nze nga mugagga njijjeeko engalo ninze bawagizi buli kimu kiwedde ekisaawe tumaze kiyoyoota ab'endongo bali eyo bo bagamba nabo balinze lunaku lukye baagala nabo kwetta bagamba endongo egenda kaaba y'ensonga ezo zigenda okutambula era Ssuuna akakasizza abayimbi abazaala wa Masaka gobanga oli muyimbi nga tokubangako Masaka n'ogijjuza okyali ku bibyo omuyimbi nga tasobola kuteeka kivulu Masaka n'owezaawo bantu 200 ngoze wekka yongera okwetereeza kubanga Masaka nabagamba wano yenna buli muntu ali mu art industry bw'oba Masaka togiinaako yadde akatundutundu bwe kati oba osaana olekulire art nga tosobola muyimbi kuyimirira ku bwerokamu n'otambula n'otuuka eMasaka mu tawuni nga teyagambe owange nga tolina kyokyataaganyiza nga tokyataganyizaamu mbeeraawo nti ebanga gwo ndi wuuyo manya okyasulagolinga nnyo Masaka ino okusooka bona wadde bakyatambula bulungi zenteekateeka zigenda okuba ate nga zitambula eddoboozi erisembyeyo ku binyanyanya festival press conference weyatambudde saawundi 4 Homeland ne Zebula ziri wamu Viba saawundi SBL saawundi Kalita saawundi zonna weeziri yenteekateeka kati gwe tulinze gwe omuyimbi yonna gy'oli waalikeddeko n'okwata akadde n'ofuna platform eyo kubanga oyinza obutaddamu kugifuna wantu wala wonna ensonga zeezo